Kyagulanyi Ssentamu gyagenda okuwenjeza akalulu olunaku luno olwaleero, era tumaze okuba nti tutuuka embeera bwetyo bweri wano ku mmeeri eya MV Ssese gyatambuliddeko olunaku luno olwaleero. Mu dakiika nga 3 abadde amaze okuba nti atuuka ku mwalo ogw'Ebukakkata wasimbudde okujja ate okulinnya ekigeeri okuba nti ayolekera disitulikiti y'e Kalangala gyagenda okutandikira okuwenja akalulu olunaku luno olwaleero. Mu lugendo atambudde ne amyuka omukulembeze w'ekibiina ki NUP mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi wamu n'abakulembeze mu kitundu kino eky'e Kalangala saako ne Buvuma, naye nga teyo Buvuma ajja kubeera olunaku olw'okwosa enkya, lwe lunaku olwa Boxing Day. Mu kiseera kino tumaze okuba nti tugoba olugendo luno lubadde lwa ddakiika 30, wabula kyensobola okugamba nti omuwendo gw'abasirikale abali ku kidyeri kino mungi nnyo, gukubisaamu abantu abatambudde ne Kyagulanyi sako ne basanze mu kitundu kino emirundi nga 3. Bw'oba osobola okwetegereza, abo be bamu ku basirikale okuli n'amagye agazze okubeerawo, agamu alinnye nago ekidyeri, agamu agasanzeewo, ate nga amalala atusuubira okugasanga gye tugenda mu kiseera kino bwe tumaze okugoba e Kalangala. Olugendo lubadde lwa ddakiika 30, wabula nga bwe twabadde tuva e Kampala twasimbudde essaawa nga 11:30 ne tuba nti ate tujja mu bitundu bino eby'Masaka. Olugendo lubadde luwanvu newankubadde wabaddewo okusomoozebwa kwa kalipagano k'ebidduka mu kkubo gyayise, naye abantu ab'enjawulo, abantu wabadde mu bidduka bagezezaako okudda ebbali okumwanguyizaako ku lugendo. Mu kiseera kino tumaze okutuuka era essaawa yonna asuubirwa okuba nti ava ku kidyeri ate agenda alinnye emmotoka ye, oluvannyuma atandike okutalaaga disitulikiti eno ey'e Kalangala gy'agenda okwenjeza akalulu olunaku luno olwaleero. Tulabyeko ku ebyokwerinda batambudde na buli kimu, abakutte emmundu, waliwoko abakutte emigo, ate nga ne bokisi za obukebe obukubwa tiya gas nazo tuzirabyeko, naye nga Ebukakkata gyasimbudde abawagizi be babadde bangi nnyo abamulindiridde abagezezaako okuba nti bamusiibula, ate nga ne watuuse mu kiseera kino e Kalangala abawagizi be bali ku maato bakuba enduulu ey'oluleekereke ng'akabonero ak'okumwaniriza mu kitundu kino eky'e Kalangala kyazzeemu olunaku luno olwaleero. Tulindirira okulaba bubaka ki bwe yeetikidde abantu beno, naye bwe tubadde tetunnaba kuba nti tusimbula abantu b'e Bukakkata batubuulidde nti okusomoozebwa kwe balina mu kitundu kino kwe kuba nti amagye gabagoba ku nnyanja, okusomoozebwa kwe balimu kw'amaanyi. Kale ng'essuubi balaba nti Kyagulanyi yayinza okuba nti alibawa bw'anaaba awangudde entebe ennene ey'obukulembeze bw'eggwanga. Aboolengerako awo ku lyato be bamu ku bawagizi b'ekibiina ki NUP abavuze okuva ku mwalo ogw'e Bukakkata, ate kaakati nga bamaze okugoba wano ku mwalo ogw'e Kalangala n'obuwagizi obw'enjawulo bwe bagezaako okulaga Kyagulanyi, ate nga n'abawagizi abamu ab'ekibiina kino ki NUP tubalengerako bali ludda wali. Tulindira okulaba bakaki bwe yeetikidde abantu beeno, tujja kuba nga tukutuusaako byonna amawulire gaffe gambuuze ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'ageesigika ku ssaawa 4 ez'ekiro. Tusuubira olunaku luno olwaleero bw'anaaba amaliriza okuwenja akalulu, tusuubira okukomawo e Kampala ate yanyumirwe amanzaali ga Ssekukkulu olunaku olw'enkya, n'oluvannyuma ate ku lunaku olwa Boxing Day agende atalaage disitulikiti ey'e Buvuma. Ebisingako wano tujja kuba nga tubikuwanga bwe nkutegeezezza. Nze Ronald Kitanda natambudde ne Ivan Mbadi ku lugendo akutuusaako ebifaananyi. Kankomewo gy'oli tuyengere n'amawulire gy'otobadde awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Kale awangale nnyo Masomogi, webale nnyo Ronald Kitanda waffe olw'okututuusaako ebigenda mu maaso ate eyo e Kalangala. Tubaagaliza olugendo olulungi nate okukomawo eno e Kampala, ate nammwe mweyagalire mu lunaku olwa Mukama waffe Yesu Kristo olw'amazaalibwa ge. Bwe tweyongerayo